Abooluganda Mukama mulungi. Seera kyonna Mukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu n'olugendo olwa maama wange Irene Namatovu. Mukama tumukubireko obugalo obw'amaanyi. Lwaki ngamba tukubire Mukama obugalo obw'amaanyi? Ekituufu kiri nti ffe tutudde wano naye nze obwongo bwange butunudde wala mabega nnyo emyaka mingi nga tuli ku Bativala awo. Laba akawala mu uniform oba yali ya blue and white. Kwegamba n'otunuulira nti ye mukyala gwe tutudde naye wano olunaku lwaleero atutuuzizza. Okkiriza nti Katonda alina amaanyi. Irene okutandikwa ebintu bye bino teyatandikanga muyimbi. Ye yali muzinyi w'amazina nga nti Mariam bw'abagambye. Ng'era agazina nnyo. To be honest, nze bw'ombuuza abawala abakyasinze okuzina mbalaba bazina kati amazina. Naye Irene yali wanjawulo nnyo. Waffe bwe twalina ebidongo byaffe tuva mu Diamonds Production yawo ng'agenda waliwo costumes we beesibanga obumyufu ne white nga bazinoba n'ezzaamu. Yali n'ezzaamu nani bali awo nga maiso bwakuba amakerere amutegeye Irene n'azina amazina ensi n'ekuba enduulu era nga muzinyi mulungi. Naye mu nsonga eyo njagala neebaze muganda wange Geoffrey Lutaaya okuba nti ate yalaba ekyenjawulo mu ekyo kubanga ffe amaaso gaffe ebyaddala twali tukomye ku mazina ebyaddala. I'm being honest. Totya sigenda kwogera bibi. Njagala kwebaza kuwa credit mwami Lutaaya. To be honest, ffe tetwalaba nti Irene asobola okuba omuyimbi. Ekyo mayinja njagala onjulire saasira mwina munjulire. Yali ayagala naye nga birimu enjawulo wakati w'okwagala n'okusobola. Ne Irene nga senada kwa Irene mwami Lutaaya n'atunula nnyo. Yatunulira bingi naye nze njala nzijeyo kimu. N'atunula nti omukazi ono alimu eddoboozi erisobola okuyimba. Ebirala eby'amazina teyabiraba, byo tetujja kugendayo. Naye nga tutadde olwali ku bbali weebali kuvumbula bitone. Ennaku zino kyatwala okulaba kwa amaanyi nnyo nti Irene asobola okuba omukazi omuyimbi. Mwami Lutaaya n'atuula n'ateekamu ssente n'awandiika ennyimba n'atandika okuyimba. Irene n'afuuka Irene Namatovu ali wano ku ssaawa eno. Kyanjawulo nnyo. Irene ayongera okulaga mu bulamu bw'ensi eno nti omuntu anyiikirira omulimu gwe oba omuntu alina ky'ayagala n'okinyiikirira n'ogamba nkyagala omaliriza n'okifuna ky'oba oyagala. Era ekyo kibeere ekyokulabirako eri abaana bonna abatandika emirimu gyonna si kuyimba kwokka. Bw'oba wulira nga ekintu okyagala kiremereko, kigoberere, yiga byonna bye bagamba. Tokola ntondo, tokola biki, omaliriza oli muki? Omaliriza oli muwanguzi. N'olwekyo maama wange Irene Namatovu kituufu osaanye okukola kyo gye bayita strong woman. You're really a strong woman. Tuyise mu bintu bingi mwami mayinja ebimu abyogeddeko. Nze nange nnyongereza okuwa compliment ku Irene Namatovu nti ye mukazi nze n'akakola nabo. Ye mukazi gwe mmanyi asinga emizi mu nsi kubanga mmanyi ye ate atumanyi nnyo ffe. Ayina emizi. Irene atumanyidde ddala si byakulimba. Naye ogenda n'olinda akantu ng'omanyi nti yakamanyi. Waliwo n'ebiseera bye twabeererako ng'ennyanja ekyankuuse. Nga buli omu aleeta bbomu muzinga biki byonna butidda nga buli omu alwanyisa kyasanze. Irene ebintu teyabijjaayo, teyabyogera. So Irene, thank you so much okubeera nga bw'obanga oli mukazi mukulu weebale kukula wadde nga nze kulwanga okyali muto wadde oli maama wange. Ekirala njagala okwebaza Auntie Mariam. Mwebale kutukuza bulungi
mwebale okubeera n'omukono ogubaza. Abantu bangi balima naye tebabaza. Naye mwebale kuba nti mwatukwatako ne tubanga kubanga nabana abava mu ffe kitegeeza bazzukulu bammwe. Bwe mwakwata ku ffe naffe ne tukwata ku be tukutteko kitegeeza bano bonna bibala byo Aunt Mariam. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba tumwongere obugalo obungi mu Aunt Mariam. Ennaku zino abantu bafunye obuzibu kizibu kati okusanga kambeere nze olw'ebize bigwawo ennaku zino ekisa kitandise okugwa mu bantu. Kubanga omaliriza nga omukyala ng'ono nga bwe baatukwatako kati ate ebiseera ebyaffe bino oli bw'abaako ebirungi byakola nga bye baakola. Ennaku zino tubasasula bubi, tubasasula na kubavuma, tubasasula na bintu bingi nnyo. Kwegana ogamba yatawaanira ki? Ne Mukama mulungi nti mwe temwatawaanira bwereere Aunt Mariam. Yeffe abagenda baweesa ekitiibwa always. Mukama abatuweera omukisa era abawangaaze mwongere okutulaba nga tuprosparinga. Ekira kye njagala okwebazaako eri abawala, abayimbi abawala ne ba artists abawala. Mayinjo gy'okigendererwa mwami Lutaaya. Abasajja osobola okuyita Aunt Mariam n'aba busy kolo taliiwo, luli ali mu firimingi, luli akola ki? Naye kasita abanga mukazi yagenda okukola Aunt Mariam asitukiramu n'abeererawo abakyala. Weebale nnyo Aunt Mariam okuba nti nno ekyokwempawalinga abakazi wakiremerako era kiri mu ggwe tokyekoza bwekoza. Nebaza ab'amawulire mwebale okuba nti towards show ya Irene Namatovu mumutambulizaako amawulire agali positive nga simuliimu kwonoona. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muyina goodwill eri maama wange oyo era nsaba tukitambulizaawo paka show lwenaakola ki lwenaggwa. Nebaza sponsors, nebaza abateesiteesi mwami Bajjo ne mwami Mukaaya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebyokwogera biba bingi kuba twamala ebbanga lingi nga tuli ffenna, naye katukowole bukowoozi bantu tibannaaye nze ndowooza nti Irene agwanye okuwagirwa. Nsaba tumuwagire n'amaanyi mangi nnyo. Ffenna tujja kuyimba, tujja kubeerawo. Olwo olunaku tetulinaako kintu kyonna twalumyusizza lukulu gye tuli nga ffe abaakula ne Irene Namatovu oba abaamukuza. Mukama abakuume atwagaze buli kintu tubeere n'eshya ennungi ku lunaku olwo. Tweyanziza nnyo Papa Measach Ssemakula, tweyanzege aboogedde bonna ndowooza